program labika bulungi kuma olususu olulungi bera n'omubiri ogunyirira ng'okozesa ebintu bya waka gye tukomyewo nayo imwe abayina emisuwa gye tuyita spider vein root vein emisuwa egyo egibeeramba ku mubiri ku magulu ne givayo ne gizimba emisuwa egyo gitera okubeera mu kala ey'enjawulo mulimu egya papo mulimu emimyufu mulimu emiddugavu kwegamba egyo emisuwa tegirabika bulungi ng'omuntu agiyina era abantu bangi nnyo bafuna emisuwa egyo gisobola okujja nga giri medicale nga oyina ensonga lwaki emisuwa egyo gizze oyinza okuba nga oli mulwadde giyinza okujja obuzi just inga condition ekutuuseeko obutuusi ng'omuntu wonookera ku makya n'obeera ne mugaba ye topic gye tugenda okwogerako leero mu vidiyo eno yennyini nga nange agirimu amannya yenze Shila Adita nga tetunnabaako kintu kyonna kye tukola tetunnayogera ku otya bw'oyina okubanga emisuwa egyo ogibuza gibeere nga gibula gireme kwerambalamba nnyo gireme kubeerabeerako nnyo gireme kubeera nga gikwasaayasa tugenda kubanga tubeebaza mwenna abasubscribinga kweno YouTube channel nti mukoze kyamaanyi bw'oba tonnaba kusubscribinga jangu obeere nga osubscribinga otwegatteko waako ono ajja kubanga akugasa oba oli mwana wa buwala oba oli mwana wa bulenzi leero tugenda kubanga twogera ku spider veins lwaki tugiyita spider veins kubanga eriko ebyo ebintuntu ebiringa amagulu ga spider amagulu ga nabbubi nga bw'ogalaba neje emisuwa we giri lwaki tugiyita root vein lwansonga nti emisuwa egyo giringa emirandira gy'emiti yensonga lwaki tugiyita root veins emisuwa egyo gisobola okujja ku bantu bonna oba oli mwana wa buwala oba oli mwana wa bulenzi gisobola oku appearinga awantu wonna abamu gibamera mu face mu nsonda waneeno ne gijja ne gikolawo ettabi ne gibeera awo ne gyeramba awo abalala gijja ku migulu abalala gijja ku mikono abalala gijja ku bisambi emiti egyo era ezo veins ensonga ezimu ezireeta veins ezo kisobola okubanga medicale bw'oba oli mwana wa buwala nga okozesa nnyo family planning emanyi okuleeta emisuwa egyo ogisobola okujja olw'okubanga blood circulation yo eri down ng'omusaayi tegutambula mu mubiri gwo gwonna kupampinga kuva wansi kugenda waggulu ku mutima ng'omutima tegusobola kupampinga musaayi ogwo kuva ku mutima kubuna mubiri gwo gwonna kyova olaba mufuna egyo emisuwa ne gyatikayatika ne gijja tugenda kubanga tukozesa home remedy emu gy'ogenda okubanga applyingako buli lunaku okulaba nti emisuwa egyo ogikkakkanya however nga waliwo creams eziri recommended zoyina okukozesa okulaba nga emisuwa egyo giddayo abalala nno babakolako ne surgery ne babakubamu empiso emisuwa egyo ne gibeera nga gibula completely mwe abatalina sente za surgery tugenda kubanga tukozesa ebintu bya waka era nga tugenda kubanga tukozesa apple cider vinegar nga sinnabalagirira batewo tukozesa apple cider vinegar soko beere nga osubscribinga ku video eno yennyini ogiwe like kwata apple cider vinegar bw'obanga omuyina ewaka okwate kataweloko akalungi obulungi obanga kano oteekeko apple cider vinegar obeere nga omasajinga ogw'omusuwa twala obudde bwo omasajinge egyo emisuwa bulungi nnyo twala obudde omasajinge ng'era bwe nkugambye nti teekako apple cider vinegar masajinga osobola okukwata amazzi go agookera ddala jjukira emu ku nsonga lwaki emisuwa gino gijja nti lwansonga omusaayi tegusakulatinga bulungi ku mubiri tegutuuka ku mutima guteekako pressure y'amaanyi kubanga gudduka mu buli paati kwata akagoyeko bwe kati oteekeko amazzi agookya oyiwemu apple cider vinegar obeere nga omasajinga emisuwa egyo kikole buli lunaku everyday ogenda kulabawo enjawulo mu myezi 2 oba 3 bwe kiba kiganye entangawuzi nnungi nnyo entangawuzi eyina pressure kubanga ujokoma okunywa entangawuzi omutima gwo gudduka mangu omutima gye gukoma okudduka amangu gye gukoma okwongeza ku speed y'omusaayi okudduka kwata
bulungi nnyo entangawuzi yo buli miiru gy'olya obeere ng'omeketayo akatangawuzi kamu kikole buli lunaku era ojja kubanga olabawo enjawulo oluvannyuma lw'emyezi 3 oba 4 jjukira nsiiba mbagamba nti buli kyonna kyokola weetaaga ekintu kye bayita kimu best friend wo gwe bayita consistency kuba mumalirivu bw'onoomalirira buli kyokola kijja kuba bulungi. Vidiyo eno bw'oba ogisanze nga y'amakulu nkusaba ogiwe like okomentinge wansi teweeraba kusubscribinga ate era n'akadde tokwerabira akako ne mbajja kuba bakuwa message bw'oteeka vidiyo empya imbagala nnyo.